Believe me, si kyangu si muzannyo. Kati omwana nze ng'ayina studio ntunulira abaana nga bazze mu studio nga nokankana akankanira mu maaso ga microphone eddoboozi ne likankana. Kati omuntu watuukira okubeera nga kati tumulaba awo waali aba wasi abeera wasi. Era I give a big up eri abayimbi bonna buli agezaako. Abaana ba generation eno nzikiriza nti music ali too expensive, naye nze mba biginga up lwa nsonga mugezaako bambi mufuba mutoba buli omu kyekyo. Sirinayo specific artist nti ono mbere selective no mwenna mbaagala kyenkanyi. Yes. Abayimbi abasinga bakoseddwa nnyo oba bannamikono abasinga bakoseddwa nnyo mu ebibiki ya COVID. N'omukulembeze gwanga yatugamba nti agenda tuggulawo obadde business zonna ziri shut completely. Yes. Sweet events tandikira nga batuguddewo. At the moment babadde batuwaddemu kaliwe tubadde tutandise okukola mpolampola. Naye nze njagala industry yonna ebeere nga nzigule eya entertainment because nze abaana benkozesa kati mu bbaala yokka nina abakozi 40. Essaawa eno buli omu ali mu disarray. Otegeera buli omu gyali abasinga simanyi nawa gye bali. Ngenda kuddamu buzikola ki bakuŋŋaanya. Abaana abo buli omu yali afuna ssente. Okitegeera mu events nina abaana basukka 10 nga batukolera. Bwebanga ng'ogaddewo industry eyo manyi okosa abaana bangi nnyo. Studio baproducer bange nabo bennyini baatambula. Otegeera kati ffe kye twetaaga business zaffe zibeere nzigule. Kati gwe tunuulira wano otuuse wano ku Pilau House waliwo abaana basukka 10 n'abameka n'abataano abakola nga buli omu musasula omusaala. Amazima industry yetaaga kuba nzigule because we employ a lot of people. Abaana batuyimirirako nnyo. Tetwetaaga nti ate batuweeko ekitundu batuweeko. No, the whole industry okuva ku performing art paka eno ku ba service providers. waliwo gavumenti emabegako awo yavaayo neewa promoters ba event organizers ku kasente kuti tewafuna kasente awo. Kanti kugambe kino olaba okuva lockdown wetandika paka leero nsasudde miliyoni ezisukka 10 mu rent y'ekizimbe kino kyonna okuva eri paka eri mabega eri miliyoni ezisukka 10. Ezo basobola ozimpa. Njagala nkubuulire offe twagala kubanga tukola. Okiwulira twagala kubanga tukola. Because tuluzinga sente nyingi nze ne bwonkwatira billion n'ogimpa oba tongasizza nze njagala mirimu gyange kubanga gikola ki nga gikola because I make enough money nga business zange zikola ki zikola. Nsasula omusolo nsasula restaurant omusolo nsasula restaurant ebbaala nsasula omusolo ebbaala nsasula omusolo studio nsasula omusolo lodges nsasula omusolo. Okitegeera sebo contributing a sente nyingi eri government setaaga handout. Ffe twetaaga ku environment etuwa olukusa tukole kyekyo. Sweet Kid nga tunatera okumaliriza yegwe omuyimbi nga bwe twayogeddeko omuyimbi yali ow'amaanyi olinayo abaana b'omayitalize Kyusa ekigambo. olinayo No, kyusa ekigambo eyali kijjeewo. Sweet Kid Oli muyimbi w'amaanyi w'amaanyi. Okitegeera? Yes. Okusinziira ku settlement z'okoze n'ogamba nti wasalawo n'omuwa kkoodi olinayo ku baana b'omayitalize n'ogamba Njagala ogende ng'ointerviewinga abayimbi bangi. Otegeera nti nze olaba mu D Records nnyinza okuba nga ku hits za Uganda ez'emyaka egiwedde nga 15 tulinako ennyimba ndowooza nga ne bwe tubako na 25% ku hits ojja ziwulira ekirungi zisinga zirimu ne logos
D Records. That is the mentorship I've contributed. Okitegeera abayimbi bangi era abasinga bagamba muzeeyi. Okitegeera lwansonga nze omu ku bayimbi abasinga okwagaliza ennyo njagaliza nnyo lwansonga ne baganda bange banjagaliza. Otegeera ba Bebe banjagaliza, ba Bobby, ba Kamiri bonna banjagaliza, ba Juliana, ba Anize. I'm a free spirit. Njagaliza kuba nange bakola ki banjagaliza. Yes. Yes. Singer. Bebe muganda wange. Okitegeera ate statement ye always ebeera from uninformed perspective. Okitegeera sisobola kugiturning around. Njagala esigale nga eri strong nga bweri. Otegeera naye reservation maybe gyenyinza obeera nayo nti omuntu ateekeddwa okumanya when to do what. Otegeera kyalibadde kirungi producer abeere nga ayina idea eya music yonna kuba nze nkwesiga okuwa oluyimba lwange nenzija. So njagala nnyo obeere nga osobola okungaidinga nti wano wawandiise bubi, wano oyimbyemu bubi. Okitegeera. Yes. Naye message ya Bebe is standing strong. Yes. Abantu bali bagamba nti omuntu obanga oli writer at the same time nyimbo zeyimbira oziwandiika oziproducingira ekitono ekyo kugamba kiba tekijja kuvaayo oba okitumbidde. Wabeerayo ebitone nga byamaanyi nnyo. Otegeera music ono abeera dissected mu bintu bingi. Kati eriyo omuyimbi nga mulungi nnyo vocally naye nga tamanyi kuwandiika. Eriyo omuyimbi nga muwandiisi ng'amanyi okuyimba. Eriyo omuyimbi nga muwandiisi muyimbi ate nga producer. Kati ebyo byonna ezo zonna categories omuntu asobola nga asobola zicoveringa. Otegeera naye kiki ky'osinga okwagala okukola? Kati nze ndi muwandiisi ate ndi muyimbi, byombi mbikola bulungi. Okitegeera naye ate nze gwolaba wadde nina studio naye sinyigangako yadde ennanga. Otegeera lwansonga saagala crossing a line. Okitegeera nyinza conflictinga interest. Okitegeera sawa we nayagala nsigale. Nga tumaliriza abayimbi abeddako katono gende bayambalanga naye ennaku zino abaana bayitiriza nnyo okufuna ne bagenda ku stage agenda ogira bwati kwata ku kigambo juzi vinka byamutuuseko wagaba Sudan winning one abaana bwalowooza bawakuba kati Ekyo blame it on the globalization. Okitegeera kiblaming kwekyo nti nkukakasa kino omuyimbi wa Uganda tabeera influenced by the surroundings eziri mu Uganda. No. Abeera influenced by each happening all over the world. Okitegeera nkubuulira Beyonce bw'abanga yalese trend tosobola kugaana Winnie ku moving on a trend because music is showbiz, absolute showbiz. Otegeera mu music mulimu abantu aba categories ez'enjawulo, aba genres eza enjawulo. Mama Nandujja, maama wange gwempa ekitiibwa, okuyimba kwe kwonna wa Gomez. Otegeera n'ekikooyi. abayimbi abakyala
bayambanga nga bambala bali decent yano okulaba yambala skirt neekuba oba skirt ekuma ku bigere malenga yes kuzina abayimbi bayitiriza nnyo okuna ebyagwa kuvinga twabira abali South Sudan omunywaji abantu batuuka ekisaana bakutisayizinga nti ayambala bubi abalinze mu masomero biki nze njagala blame tugitege ku globalization otegeera lwansonga music tabeera in isolation otegeera ne Uganda teri mu isolation okitegeera music abeera driven by ekitrending all over the world okitegeera Beyonce oba Rihanna bw'aba yepresentinga eri abantu asettinga trend n'agamba nti luno olugoye lwe ŋŋenda okwambala kino kye ŋŋenda okubeera kino kye kijja okutunda ati wange trust me bamulaba okuva e Nigeria namulaba mu nsi yonna Uganda inclusive okiwulira kati tosobola kunenya muyimbi Vinka kunenya Wininwaji olw'okwepresentinga bwe batyo because they pick ekyo ekiba kitambula Mama Nandujja ayimba music owa genre atambulira mu ekyo kyayambala nti ajja kwambala Gomez ateekeko ekikooyi Vinka music we atrendinga nga ayambadde ripped jeans otegeera ayambadde damages ayambadde ne ekyo gwe kyoyita nti yayambadde skimpy oyo ye music we otegeera because she does dancehall otegeera and two audience ja appealinga to elaba MTV otegeera audience ja appealinga to elaba MTV bwe banga elaba MTV abaana bano baagala omanyi actually kyekisinze ndowooza n'okuleeta obuzibu kati ekisinze okupushinga emiwendo gya music waggulu ennyo nti gwe video gy'oyagala oplayinga ku TV oyagala ebeere nga efaananira ddala neya Rihanna otegeera kati bwe tuba nga tukompiitinga mu prices eza videos olowooza lwaki tetujja kompiitinga ne mu wares designs but mu Uganda tulinamu trends ne cultures tulinamu Uganda abatambulira ku nnono kino kiina kyekyongera ku music industry okuba nti abayimbi bakuba culture yeri ne bagireeta wano njagala nkubuulire ndi muzadde otegeera ow'abaana abawala otegeera era saagala gezaako kugamba nti kino kirungi oba kino kikyamu nedda kyenjagala omanye nti ensonga lwaki muwala wange njagala asome lwansonga nti ekyo twakiyiga nti kirungi you understand kati na buli kyetulaba tugenda tuyiga buyizi byonna otegeera tubiyiga buyizi so tetusobola leka kukoppa kino ne tutakoppa kino no kiringanga okufuna ssente twagala tuvuge emmotoka ez'akabi because ye generation ki eriwo ebisinga obungi tujja genda tubitandika obiteeka mpola ebbali oba nga tubi-incorporatinga ne mu bye tumanyi otegeera naye nga tetusobola kulemererwa kukoppa bintu bitambula tetusobola nga tumaliriza oba nga tufunzafunza abayimbi ennaku zino baintaneti okuba nti bagenda obulayo okuyimba sikiri wabaawo omuyimbi oba promota yenna kuba okyasobola okuyimba n'olinnya ku stage n'opafuminga ebweru nno nyimbyeyo emirundi mingi nnyo otegeera essaawa eno sirina buzibu nakulaga kitone kyange otegeera naye kati essaawa eno njagala nnyo concentratinge ku bingi ebirala byeninamu interest kati bizinensi zange nakuwummuza
okujjako nga mukwano gwange waliwo special occasions like my friends okitegeera my friends balina parties balina weddings awo I perform for them okitegeera that's courtesy naye wabeerayo ebimu nogamba ne bagamba jangu okole zino ssente oyimbe wano negamba no saagala kuyimba osobola ogenda n'operformingira obwereere lwa mukwano gwange yes yeah tebakuyitanga kya business no ssente togenda no babula okuyimba wakuki si nti nakukyawa eyo episode nagiwummuza let me be the first so kino ekitegeezo kikolwa kuba nti oyagala kubeera tafasipasono kuba nti nkikola lwa nsonga ekyo kinnyumira kirungi let me be the first maybe abalaba nakikoppa seriously simanyi naye nga baganda bange olaba kankubuulire there is life after music trust me nkigezesezza nendaba nga kikola otegeera kikolera ddala osobola okikola naye abayimbi abasinga bo balowooza balinga abavubi bamanyi nti sente waanaafuna era afunye emirimu bbiri nayeafunayo neri weekend so ebintu ebyo bwe baba balowoozaako nedda buli muntu alina endowooza ye naye nze ndowooza bwe ntyo I'm telling you nze nasaavinga bwe gaba magye nakuba emmundu otegeera nagikuba nengiwummuza kakati essaawa eno njagala kulaba omanyi olaba nze ndaba outside waliyo sente nyingi tusobola okukola sente nyingi nga tuzikola kati erinnya lyange litunda bizinensi zange zonna erinnya lye nateekawo litunda bizinensi otegeera bwe tutandika nti kati bantu kulya bajjula wano ne balya emmere nga bazze kulya wa sweet kid ebbaala bwe banzigule eba bweti ekubako nga bagamba tugenda wa sweet kid otegeera era abantu bange mu bbaala mmanyi okukwata microphone ne ŋŋamba mbayimbiddemu mu sweet life wano mbayimbiramu ne basanyuka otegeera yes kirungi naye saagala nnyo kibere nga kilemesa ebirala byenjagala okukola no ekyo nakikola nenkita neneeyongerayo abayimbi abamunooza abalemeddwa obakwatira sitinga n'embeera eriwo abayimanga kadomo kamu n'omulala ali mu bakisibaga ate nasika emiguwa ayagala kudda mu kidandali ekigaana abantu abato abamu bamanyi bayitibako bajje bakugateko mu bizinesi abazaali no comment no comment absolutely no comment omulala ayina mbuzi ekibuuzo olaba nze ndi muntu ayagala nnyo okugezesa ebintu kati idea ya restaurant eno natula butuuzi neŋŋamba nina space muno neŋŋamba kanjiyemu kyenkolamu ate nga njagala osaavinga abantu otegeera nina abantu bange abawagizi bange babeera baagala okujja okunsanga wendi otegeera neŋŋamba nabateerayo ebbaala kambateerewo ne restaurant naye nagitaddewo era abantu amazima bajja abawagizi bange manyi nze nina abawagizi bangi otegeera aba generations ennyingi abamu abasinga bonna bafuna ssente mangu gano nga tubadde mu covid nga tujigiriza n'okola restaurant sente ozigyewa kyekyo kye nagambye nti life is too large outside here olaba omusajja azimbye amasomero oli azimbye biki naye era nasigala nga akyayongerako bizinesi essente nze zange nzeekolera nzeesevingira nenkola emirimu kino si kipya kati wanataddewo miliyoni ndooza ngaana just allahu akbar nedda muganda wange nedda njagala nkubuulire kino